I was here. I was very sick, totally sick. She told me, Vicky, don't touch this thing and don't pick anything in Barad because you've already poisoned. I don't know what I'm going to tell you people. I'm sorry. October last year. Yeah, at night we stay with her only. What is your motivation that make you kill Madame Huda? Because she told me that, Vicky, don't pick anything in Barad, you have already poisoned. Okay. Amawulire gantiisa ate gannaku. Omulungi atulaba ku Celebrity Track Extra UG kyokola kyamaanyi okuba ng'otugoberera. Nze nkuweereza emboozi ya mwana muwala. Ebyo by'owulidde bimu ku bigambo mwana muwala Vicky Ajok byavuddeyo kutegeeza ng'akakasa nga bwe yasaanyaawo mukama we okumujja mu bulamu bw'ensi eno. Emboozi ya Vicky Ajok eze eranda abasinga mubadde temunaba kugiwa nnyo matu. Naye mwana muwala ono gwolaba ku screen awo yeesitula n'agenda mu ggwanga lya Syria ng'agenza okukola obwa maid oba obwa house girl mu kiyumba. Olwatuuka eyo embeera Ajok bye yali abala mu bulamu bwe tebyajja nga bwe yali abibala ng'afuluma eggwanga Uganda. Ajok nzaalwa yeggulu ng'ono yazaalibwa mu mwaka gwa 1992. Abadde Utwandugambe yabadde mukyala mukulu ng'awezezza emyaka egisalira. We twogerera essaawa zino agava mu Syria. Ajok essaawa yonna oluvannyuma lw'okukkiriza omusango guno n'agamba nti yaguzza. Waliwo tutandikidde nkulaze engeri ya Ajok gye yalazeemu ab'obuyinza mu ggwanga lya Syria, engeri gye yatemulamu mukama we. Okuddizayo katono njagala tugoberere vidiyo eno mpola mpola ate n'obwegendereza. Okuddizayo katono njagala tutunuulire Ajok nga alaga abasirikale engeri gyemalirizamu obulamu bwa mukama we. She was sitting there. That is where I'm sitting. That night, by the time awo ng'abalaga engeri Gyeyatamu mukama we. Awo kyolaba kyabadde akola ng'akulaga engeri Gyeyatamu mukama we. Njagala tukazanye mpola mpola. Tukazanye mpola mpola. I was here.
yeyo Engeri Ajok ng'alagamu ab'obuyinza mu Syria engeri gye yamalirizamu obulamu bwa mukama we. Njagala tukatambuze mu slow motion. Njagala olaba awo Ajok yabadde agezaako okulaga ab'obuyinza mu Syria ne bannamawulire engeri gye yakolamu obulumbaganyi buno. Ekyo kyolaba kyakutte ekyuma kinene kizito yakikuba ku mutwe. Ate awo woolaba bwe buliri bw'omukyala jjukire badde crime scene. Crime scene eno tebalina gitambuliramu ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Ekyo kyolaba ku buliri kitaba ky'omusaayi ogwava mu mutwe gw'omukyala Huda al-Shaarawi eyali mukama we. Wano Ajok alaga ab'obuyinza ne poliisi ne bannamawulire engeri gye yakubamu mukama we. Yakwata ekyuma n'akimukuba ku mutwe n'akiddamu n'amukuba. Olaba engeri eyo yamukuba n'amukuba. Ekyo kyolaba ekiri ku buli awo kye kitaba ky'omusaayi kye baasangamu omukyalo ono Huda al-Shaarawi nga Ajok agezaako okutunnyonnyola engeri gye yatuusaamu obulabe ku mukama we. Twongere okuliza ebigambo bino kimu ku kimu. Kinategeddeko nti essaawa yonna mwana muwala Ajok agenda kuba atwalibwa ku Kalaba. Wuliriza. I was here, I was very sick, totally sick. She told me, Vicky, don't touch this thing and don't pick anything in Barad because you have already poisoned. Mukama we yamugamba tobaako kintu kyonna ky'okwatako already nze maze okuwa obutwa. Tugenda kuwulira ensonga lwaki Vicky yakuba ono omukyala Huda al-Shaarawi. Tugende mpola mpola. I don't know what I'm going to tell you people. I'm sorry. October last year. Yeah, at night we stay with her only. What is your motivation? Kyekyakuwaliriza otte mukama wo. Wuliriza Vicky kyagenda okutunnyonnyola. That make you kill Madam Huda? Because she told me that Vicky, don't pick anything in Barat, you have already poisoned. Yamugamba tobaako kyokwatako kyonna already maze dda okuwa obutwa. Mukama wa Vicky omukyala Huda al-Shaarawi yali amaze okutegeeza Vicky nti tobaako kyokwatako kyo kyonna already maze okuwa obutwa. Oyo ye boss omukyala yattibwa. Yamugamba Vicky tobaako kyokwatako kyonna kulode maze okuwa obutwa omala biseera ngolo alinga amugamba nti maze okukutta maze okukutta. Wuliriza wano. She was sitting there. That is where I'm sitting. That night, by the time I did this, we remained only two because the son was staying here at around midnight. Midnight he went back. And by the time when Mama told me that you have already poisoned, I think that we are going to die together because you have already poisoned me. And I told her that you take me back to the office. You don't want to take me back. What is going on? My heart is telling me to go back. So by the time omukyalo ono Ajok agamba ompadde obutwa
naye tugenda fa ffenna because nakugamba nze nkooye nziza ku office nze wano nkooyeewo nzizaayo ku office n'agaana nagamba wange ompadde obutwa ffenna tugenda kufiira wano ffenna tubifiirwe wuliriza. He told me, I said, okay, you poison me. I'm crying that I'm suffered malaria. Kumbe not malaria. You have already poisoned me. Today we are going to finish. Yamugamba mbadde nkaba ng'amanye ndi mulwadde wa malaria wa musujja. Kumbe si musujja ompadde obutwa. Nagamba bw'obanga ompadde obutwa ffenna tufiire wano. Tufiire wano. Ffenna tubifiirwe. Gw'ompadde obutwa nange nja kujjawo. Wuliriza ku bigambo bino. So at around 3 at night I went and picked this thing today. Ku ssaawa 9 ez'ekiro obudde nga bukya 9 ez'ekiro that is 3 am nagenda nenfuna ekissi kye nakozesa okuba omukyalo ono. Wuliriza. The kitchen and I came, I did this thing. After that I went and swallowed medicine. Nafuna ekissi kyange okuva mu ffumbiro nenzija nemukuba nemutta. Bwe navaawo nange nengenda nonye eddagala newe overdose nve mu bulamu bw'ensi eno. Ebigambo bya Vicky Ajok tugende maaso. I picked marame, I pour a fuel. I want to kill myself here. I waited for die. Ne nakwata amadagala gonna agaali mu nnyumba nekwata n'amafuta neŋŋanywa nga njagala kwetta naye byonna byagaana. Nalinda nfe nga sifa. Nanywa eddagala lyonna eriri mu nnyumba muno nga njagala nve mu bulamu bw'ensi eno naye nagaana okufa. Wuliriza. Murphy died. I went behind there. I jumped. I want to kill myself, Murphy. Yagenda emanju ku muti n'abuuka agwe wansi afe naye era nekigaana ng'olwonna ayagala kuva mu bulamu bw'ensi eno ku lw'ekikolwa kyava okukola mu nnyumba. Oli nange divorce nkuweereza ensonga nga bwe tulina okuzisunsula. Awo nno tuli mu ggwanga lya Syria mu kibuga Damascus. Enjege eno we yatuukirawo. Tugende mu maaso n'emboozi ya Vicky Ajok ng'ategeeza ab'ebyokwerinda ne bannamawulire ku ngeri gy'atamulamu mukama we. And there's a road. There's a door, small door. I passed. I just follow this road, going far to look for where I can kill myself. Waliwo akaggi akali emanju mwe nayita ntambule ngende eyo wala noonye engeri endala gye nnyinza okwettamu. Kwa bino byonna ebyewaka mbigezezzaako bigaanyi. Kati nga nina okutambula ngende noonye awantu walala wonna nsobole okwettira eyo nga walako. Wuliriza. So I went up there where there's war. I want to hide myself there waiting for my to death. Nagenda waggulu eyo neneekweka awali ekikomero eyo ntuule eyo ninde okufa kwange. Nagenda waggulu neneekweka nga bwe ninde okufa kwange.
abaana abagenda mbiyumba embeera gye bayitamu si nnyangu. Wuliriza bino byonna byabeerawo lwakunyigirizibwa nti omwana ono Ajok yasaba omukyalo ono yali amaze emyezi 4 nga tamusasula namugamba nza ku ofiisi nze wano nkooyeewo temusalira mwana muwala ono omusango. So there's the lady who stopped me that you look stranded. Can I help you? Bwe nali waggulu eyo nga neekwese waliwo omukyala eyajja n'ansanga n'alaba nga ninga asobeddwa eka ne mu kibira n'ambuuza nsobola okuyamba. Yamuddamu ki? I said you help me. Namugamba nyamba. Sick, I'm looking for government hospital. Yamugamba nyamba ndi mulwadde noonya ddwaliro lya gavumenti nfune obujjanjabi. Wuliriza. He said let me call you the boy. The boy knows English. Yamugamba nze byongamba sibitegeera naye kankuyitira omwana w'obulenzi amanyi oluzungu nze byongamba sibitegeera mu luzungu. Wuliriza. The boy came and started asking me that what's wrong. I said my madam chased me away. Omulenzi yajja n'ambuuza buzibu ki namugamba nti madamu wange angobye ewaka. She gave me this thing. I tried to lying him. So she told me that I'm going to take you to the hospital, but I'll call police. Immediately, she refused to take me to the hospital. He called police. Then police come and catch me from the other side. Yamugamba sijja kutwala mu ddwaliro naye ngenda kuyita police. Era omwana oyo yayita police nejja n'enkwata. Mu kaseera ako police yajja nemu arresting. No. I'm telling the truth. I don't want to lie. Njogera mazima. Saagala kulimba. Njogera mazima. Okay. If I die when I'm telling you the truth that bwe naaba nfe naye nga njogedde amazima. Buli kye njogera mazima. Bwe nfe nga njogedde amazima. Bigambo bya Ajok. I'm the one who killed her because she told me that I'm already poisoned. Ngenda kufa nga njogedde amazima. Njogera nga ndi nammwe bana mawulire n'abazze wano. Nze natta omukyalo oyo. Bigambo bya Ajok. Nze natta omukyalo oyo. Era ensonga lwaki namutta yali aŋambye nti amaze okumpa obutwa. Wuliriza. And we have started misunderstanding on November because I asked her that I need my money to send in Uganda. She has refused. She told me that you wait for 4 months, then after 4 months I will give you the money. Namusaba sente zange. Njagala zisindika ewaffe Uganda. Omukyala n'agaana. Yali amaze emyezi egyo 4 nga sifuna sente zange. Nemusaba sente zange yazisindika Uganda ewaffe eggulu. Omukyala n'agaana. We are working well. So misunderstandings start like that. She start mistreating me, not giving me food. Yatandika bwe namubanja sente zange. Yatandika okumpisa obubi. N'agaana okumpa n'emmere. Nga takyampa mmere, takyampa ki, natandika okumpisa obubi. Omukyalo oyo Huda al-Shaarawi. And I have also stick. It is there in her mom. She used to beat me. Yali ankuba. Abadde ankubanga. Nga buli kaseera ankuba. Omuggo gyeguli mu kisenge kya maama. Abadde ankuba. Jukira bino byonna tubyogera ng'ogyeko ntulabye incidents ya mwana muwala Ajok. Abaana bangi bayita mu kusomoozebwa okw'amaanyi mu mbeera embi mu mirimu gye bagenda okukolera eyo mu nsi z'Abawalabu. Ate tulinayo bangi nnyo bannyinaffe bakubwa bamwe emmere batulugunyizibwa. Abangi bavuddeyo nga ne organizi zaabwe tezikyalimu munda
babasse embeera eyo. Embeera bwetyo bweri. Katuwulize ku bigambo bya Ajok era nga twatunyonyola. Ne bamugamba tulageemu wamukuba otya. Ne bamugamba tulageemu wamukuba otya. Bwatyo n'akwata omugo n'atandika okukuba. Awo wakuba kyolaba kitaba ky'omusaayi. Tulabe engeri gye yakubamu. Abalaze eyo y'engeri gye yakubamu omukyalo oyo n'atuuka okumujja mu budde. N'ekyo ekintu kye yajja mu ffumbiro kizito nnyo era ne mwalipoota bakyogerako nti omukyalo ono yakubibwa ekintu ku mutwe era nga bwe gwali era bwatyo bwatulaga. Tulize ku bigambo bino. أخذت من المنزل نقود مجوهرات. No, the old story. I just, after killing and waiting for my die, I start moving without any shoes. I left the shoes inside. Namutta byonna bye nkoze wano. Namutta natandika okutambula nga siina yadde ngatto mu kigere. Bwatyo mwana muwala Ajok Vicky bwatagezza engeri Gyeyatamu mu kamaawe. Tongere maaso kulabye emboozi eno gyegwera. I move without shoes. These shoes they give me from the roadside when I was putting. Zino engatto waliwo muzira kise yansanga n'azimpa eyo mukubo gye nali ntambulira. Okay. I didn't pick anything. Sina kye nakwata kyonna. Sina kye nasitula nga nvaawo nga ngenda. تنادمي على فعلك اللي ارتكبتيه بقتل الأستاذ هدى. I know I did, but I'm apologize to all of Syria. Netondera abantu b'omu Syria bonna olw'ekikolwa kye nakola. To forgive me. Bansonyiwe olw'ekikolwa ekyo. Because what I did not even need. I don't know what come over me. Tayimanyi kigenda mutuukako mu kaseera kano ku kye yakola oluvannyuma olw'okuggyawo obulamu bwa mukama we kati omugenzi Huda Shaarawi oyo gwolaba ku screen yagambibwa okuba nga yattibwa. Nakuwaako ku byafaayo by'omukyalo oyo gye buvuddeko. Nakuwaako ku byafaayo bye eby'omukyalo oyo gye bivuddeko nga twogera nga nkutegeeza. Huda Shaarawi, a Syrian actress who considered one of the founders of the syndicate of Syrian artists. Her distinguished voice had an impact on her work on Damascus radio, especially in the series The Rule of Justice. Her work was varied between film, theater, and television, including the series The End of Brave Man. Yazalibwa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa Okutobba
1938 yafa nga 29 omwezi ogwa January oyava mu bulamu bw'ensi eno ng'omukyalo ono nzaalwa ye Syria Huda al-Shaarawi yava mu bulamu bw'ensi eno eyamujje mu bulamu yazaalibwa ennaku yazaalibwa 1992 eyamujje mu bulamu bw'ensi eno yoyo gwe bayita Ajok Vicky oyo gwe bayita Ajok Vicky yazaalibwa mu 1992 wetwogerera amawulire agava e Syria si malungi amawulire ge tufunyeewo Ajok ono agenda ku Kalaba nasemba okubeera wano nayogerako ne banaffe abakyeyo initiative mbadde njagala nziremu mbafuneko olunaku olwaleero twongere okutunulira ensonga eno tulabe kyekigenda mu maaso ngezeeko bafuna ku lukomo lw'essimu katwejjukanye ebimu ku bigambo banaffe wetwali wano ku show gye twasemba okukola nga twogera ku nsonga z'omwana ono ebigambo byali bitya abakulu nga bategeezezza nakyo ekigenda okuba nga kikolebwa mu mbeera eyo njagala nonye tujjukire ku bigambo bino omukulu ono ng'atunnyonnyola abaali wano ku show gye twasemba okukola njagala tuddemu tuwulirize ku bigambo bino show gye twasemba okukola wano mbadde njagala tuddemu tuwulirize ku bigambo ebyo omukulu bye yatugamba ku nsonga osinziramu oba kitongole kikyosinziramu okuba nga oyogera ku nsonga zino. Nze Mr. Oroka Kenneth. Yes, sir. Senkulu wa Kyeyo Initiative Uganda ekibiina ekikola ku nsonga z'abantu ba Kyeyo era mu bufu buno ekibiina ekirina powers of attorney okuba mu family ya Miss Ajok Vicky okukiikirira Ajok Vicky mu buli kintu kyonna omuli n'ensonga z'amateeka. Yes, sir. Yes, sir. Wow, njaga tunulira ensonga za Ajok zatandika zitya n'okutuuka mu kaseera kano ke tulimu mbeera kyeriwo z'abantu ba Kyeyo omukulu Ajok Vicky weewaawo era mu nsi ez'enjawulo naddala ewali bannayuganda major destination states ewali bannayuganda nga baweranga omumwa omulira eggwanga ng'era nga tulambika Engeri bo nga Syria ekisooka bassa emikono ku international embassy eyingira Syria nga tewali ndagaano y'abakozi between Uganda amateeka era ye mukama we. Ekyokusatu ye abadde house helper. Kati mukama we okufa tekitegeeza mbu house helper ate yabaamuse. Legally there is no presupposition that olwokubanga nsula naawe sobola ofa kati nze mba nkuse nsobola ofuuka suspect but mba sikuse. Ekirala gavumenti ya Syria yennyini yavaayo n'egamba that bagenda kutwala Huda al-Shaarawi for postmortem
nga tubagamba okay bagabaneko naffe bannamateeka ba Ajok Vicky ekirala ne gavumenti ya Uganda ku postmortem results then tunasinzira okwo tulabe yafaaki otherwise n'omuntu ow'emyaka 87 Huda al-Shaarawi gye yalina tuwabeera nnyo kuwanka yafudde ki it's because gye gimu ku myaka omuntu mwawummulira anti mu kwogera kuno balaga nti okusinzira ku stories eziva side eri balaga nti omukyala Huda al-Shaarawi yasangibwa mu kitaba ky'omusaayi nga alinga akubiddwa ekintu ku mutwe ng'avamu omusaayi yasangibwa it is an allegation. Yes. There is no proof. Ebimu ku bye twagala bannamateeka baffe bye bakyadimandinga ye proof. Kyebagamba ekitaba ky'omusaayi kyekiriwa. Is there any footage eragibwa esobola okuwa gavumenti yaffe oba bannamateeka baffe paka kati tebannagiproducinga. Awo nno bwe twogera n'omukulu oyo agezako tutegeeza nti proof eriwa kati twamala okwogera naye okwosa ejjo proof nejja ebyo twabyogera before kibagamba that omwana yali adduse era bamuna bloggers abava Syria n'ekyokuddukawo it's not a presupposition that he yamuta ekirala waliwo allegations ezabungeesebwa simanyi yakkiriza confessed n'ebisigadde ekisooka tetwakikakasaako gavumenti ya Syria tefulumyangako kiwandiiko kigamba that she confessed ezo kyamaze netukiraba nti yakkiriza nti yatta ebigambo by'owulya ku ssimu eyo yali interview nagikola last week kitegeera tugende maaso zali z'aba bloggers abava Syria be baawunyisa then n'abeeno ne bongerezaako okusudia abaawane waffe naye nga zatandikira mu bali abeeri mu district ki ewaabwe wa Ajok ava mu district yeggulu taata ne maama bwe bali taata ne maama gye bali eyo bantu bali so humble n'amasimu tebalina ye olugendo lwa Ajok luno bakunyumizaako engeri gye yafulumamu eggwanga kati ye famire ekyesinga okumanya that yafuluma mwezi gwa mwenda temanyi ani yamutwala n'ebirala ebibadde bibungeesebwa kampani gundi itise byonna tebinabeerako proof yes tebamanyi yamutwala just basuubira because yalinga alina mukwano gwe gwayogera naye so basuubira it was a friendly referral nga waliwo maybe mukwano gwe eyaliyoko oba aliyo nga yeyamukubira oluwenda n'agenda so nabo bennyini tebakakasa kampani ki omukwano gwabwe ki etc nekye basinga okumanya that yabaleka mu mwezi gwa mwenda nyereza bulungi kakati ekirala mwe nga kyeyo initiative goals zamwe yali Saudi alinkuba kyeyo ebigambo bya inga reintegration is kubakiikirira nti update according to reports Ugandan migrant worker Vicky Ajok has reportedly been extradited in Syria after she confessed that she murdered her employer, veteran Syrian actress Huda al-Shaarawi. Amawulire galaga nti omuwala ono atiddwa. Ekintu ekyo kya bulimba kati litakagwa tasobola kuba mawulire matuufu kusinga ffe abali mu kukiikirira Ajok Vicky mu nsonga yonna ey'amateeka. Ekirala yandibanga talina na buyinza kumupostingako ng'alina sooka ddufuna ku ffe because ffe abamukiikirira era ffe abalina powers of attorney that ku ssaawa zino n'owooluganda ne waaba ayogera ku nsonga asooka tutuukirira waba tatutuukiridde era naye tumuvunaana because ayinza okuwa misguided information. Yes. Naye kati banene abali mu kutambuza amawulire weegati abasinga bukedde yakedde kufulumya erigamba that nkuba kyeyaja Vicky bamutemyeko omutwe. Yes, waliwo ne blog endala gyendabye eraga abasinga babloga ne baani abasinga basinzidde ku ggulire lya bukedde ne bakola ki ne bawa after all bukedde ate it is a formal newspaper nabo ne batandika ze allegations ezisinga z'olaba obungi. Waliwo ne blog endala gyendabye wanegamba Syria Ajok Vicky allegedly beheaded after killing her boss.
no mawulire mafu si matuufu amawulire gonna amatuufu. Okay, ebigambo ebyo twabyogerako n'omukulu okuva wali mu Kyeyo initiative nga bano batakabanira eddembe ly'abankuba Kyeyo okutwalira awamu bwe twasemba okwogera. Niwo olwo ebigambo bye mbadde mpulira nti enakuzo nti omukyalo ono ajja ku Vicky agenda kubanga ateekebwa Kalaba ng'enaku z'omwezi 28 omwezi guno ssaawa 4 ez'okumakya. Walaba tansobbi biwungeesa sooka owulire wano. Enaku z'omwezi nga 28 omukyala amanyikiddwa nga Vicky lwagenda okuteekebwa Kalaba mu ggwanga lya Syria ku ssaawa 4 ez'okumakya. Supreme Court yagutemye nga 28 era leero ssaawa 7 oba ku 8 tugenda ku owulira ng'enaku z'omwezi 28 guno omwezi nti Ajok ayinza okubanga agenda okubanga ateekwa ku Kalaba. Ebigambo ebitambula essaawa zino byebigambo ebitambula katikati essaawa zino nti Ajok ayinza okuba ng'agenda kuteekebwa Kalaba ng'enaku z'omwezi 28 guno omwezi gwe tulimu gwennyini ogwa February wali mu ggwanga lya Syria bwe bayinza okumuteeka ku Kalaba. So tugenda kubanga tulindirira kumanya ebinaaba bivuddeyo naddala wali mu ggwanga erya Syria tumanye mawulire ekyagana bagavuddeyo okusinziira ku bigambo ebyogerwa nti omukyalo ono yandiba nga agenda kuba kuteekebwa Kalaba ng'enaku z'omwezi 28 omwezi guno omwezi gugwako ng'enaku z'omwezi mmeka era gugwako ng'enaku z'omwezi 28 lugenda bbeera lwa 6 lugenda kubeera lwa 6 amawulire agava e Syria muna Uganda Ajok Vicky agenda kuba ng'ateebwa Kalaba ng'enaku z'omwezi 28 okusinziira ku byogerwa ne bye tuwulira. Naye katulinde tulabe ekinaaba kivuddeyo mu mbeera eyo tulabe embeera bw'enaaba etambudde okusinziira ku bigambo ebyogerwa nti omwana ono Vicky Ajok yanditeebwa Kalaba wali mu ggwanga erya Syria okusinziira ku mawulire agava obuuyo obwo bwe gatyo bwe gatulaga nti omwana muwala Vicky Ajok yanditeebwa ku Kalaba essaawa yonna mwana muwala Vicky Ajok yanditeebwa ku
Kalaba. Mawulire ga ntiisa. Vicky Ajok ge mawulire agaliwo nti essaawa yonna yanditeebwa Kalaba. Oyo gwolaba kati ono ali ku screen wano ye mukama we yava mu bulamu bw'ensi eno. Kati Vicky Ajok yoyo mukwano gwolaba awo. Mawulire si malungi. Nakamu yadde mawulire si malungi, nakamu yadde okutwalira wamu okusinziira ku biriwo kati ebigenda mu maaso mu ggwanga. Mawulire si malungi yadde nakamu nakeddagala. Mukwano gwange gwampuliriza nange ebigambo byampeddeko. Simanyi na kyakwogera, simanyi. Amawulire geego. Twongere okumusabira, tomanya biyinza okukyukamu. Twongere muteeramu essaala. That is Vicky Ajok. Mbagaliza olunaku olulungi, mbere bulungi, mweraba.